Dr. Doreen Katushabe olunaku lwonna alumazeeko atalaga Lyantonde era eggombolola zonna 8 ezikola disitulikiti eno aziyiseemu nga bw'awuubira ssaako n'okwogerako eri abalonzi nga basaba okumwesiga nga 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno okusimba emabega we bamukwasa ebbendera y'ekibiina ku kifo ky'omubaka omukyala asobole okubakiikirira. Oluvannyuma yeebazizza ekibiina ki NRM ne bannalyantonde abamwaniriza mu maanyi n'essanyu awamu n'omukwano gwe bamulaze oluvannyuma lw'okwewandiisa. Natuuse mu Lyantonde leero nfunye okwanirizibwa okw'amaanyi ennyo era ntwala omukisa guno okwebaza abantu b'e Lyantonde. Simanyi how I can thank you enough. Dr. Katushabe agamba nti yadde abeesowoddeyo okuvuganya ku kifo kino bawerako, asabye bannalyantonde okumwesiga era n'asaba ekibiina kye okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Naye ate nze ndi wanjawulo olwa vision yange gye nnina gye mbadde ntadde mu practice oba bye mbadde nkolako oluusi mbadde nabitandiseeko. Maze obbabuulira ekizibu kye Lyantonde. Lyantonde erina ekizibu kinene ekikwataganye n'amazzi. Mu ngeri y'emu munnakibiina ki NRM eyeggwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Paalamenti mu disitulikiti y'e Bunyalugulu, Cadet Benjamin Butuule asibye atalaga ebitundu by'e Bunyalugulu ng'awenja akalulu. Ono Bakira buli waayita asanze bannakibiina bamulindiridde nga n'abamu batuuse n'okumwalira engoye zaabwe wansi obwedda kwatambulira wakati mu nduulu n'emizira okuva mu bawagizi be. Benjamin abantu bamulambuzza omwalo ogugatta Nkondo E n'Enkondo B oguli mu mbeera embi ddala era ne bamusaba akole ku nsonga eno, wabula yennyamidde olw'embeera abantu be gye balimu ng'okuva lwe yava mu kubakiikirira mu Paalamenti emyaka 10 egiyise ekitundu kiddiridde nnyo emabega, bw'atyo n'akunga abantu b'e Bunyalugulu okumwesiga bamuyiire akalulu mu kamyufu addeyo abakiikirire. Nimbasaba akalulu abantu abankondo E na B. Mu disitulikiti y'e Kibuku y'abatuuze bawuniikiridde eyeggwanyiza ekifo ky'obubaka wa Kabweri, Wakida Patrick bw'ajjidde mu nnyonyi ekika kya helikopita omulundi ogusoose mu kitundu kyabwe. Bano abamulabidde mu ssanyu bakuŋŋaanidde ku nnyonyi okumwaniriza wakati mu kukuba emizira. Mu kwogerako n'abawagizi be, Wakida Patrick asuubizza okulwanyisa obwavu n'okubatuusaako empeereza ey'omuggundu. Obwavu in fact is absolute poverty. Tosobola kutwala mwana ku ssomero, omukazi azadde tosobola mutwala mu ddwaliro. Ebyo byonna it's called multidimensional poverty. Ono era abadde awerekeddwako Minisita wa Science, Tekinologiya n'Obuyiiya Dr. Monica Musenero abasabye okulonda abo abalina obusobozi. Patrick Wakida waneka bweri Sirinda Nsonyi ye candidate wange wano kubanga musajja mukozi tazizerwa kuba anoonya ssente alina emikuto gimufunyisa ssente kubanga ne structures ndimutuka ku delegate ku district level aliwo muomusebe n'akalulu